Yes, alright. Nkwanirizaako nnyo ku Yugi Updates TV kw'osinzira okuba ng'ofuna information buli kaseera n'oba ng'omanyi ebigenda mu maaso mu ggwanga ng'ofuna updates. Mwebale nnyo okwekumira ku mayingo gano ebbanga lyonna lyonna. Amawulire amapya agaakagwawo galaga nti nno ensonga lwaki Yoweri Kaguta Museveni ya ordarinze Uganda House bosses okubeera nga bakwatibwa ku nkoona zizino zifulumye ebyamaggwe by'obadde tomanyi ku baboss abadde batwala ekizimbe ekiri awo kye bayita Uganda House ekiri ku Jinja Road. Lwaki babosses baabo bakwatiddwa ku nkoona gwo mukwano gwange ali eyampuliriza. Kutegeeza nti nno oli ku Yugi Updates TV atanakubanga otweyungako, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo, mwebale kwekumira ku Yugi Updates TV. Kakati nno amawulire agali fresh agaakagwawo galaga nti nno ensonga lwaki mwami Yoweri Kaguta Museveni yakutte babosses abakulira ekizimbe kya Uganda House ku nkoona. Report okuva eraga mu directives eyaleeteddwa okudismissinga ba top officers ku Uganda property ekyabadde kiholdingibwa nga tufollowinga incident eyaguddewo nga Mama Mariam Nyerere we yabadde agenda mu maaso ng'ali mu lift ku kizimbe ekyo ekya Uganda House. Source egamba ekyaleetedde ensonga okuba nga eri waasi President Yoweri Kaguta Museveni okuba nga abiteekamu omukono yabadde deeply concerned era nga yaswaziddwa nnyo, yabadde so embarrassed okuva bwe yayize nti nno mukyala w'omugenzi Julius Nyerere oba nnamwandu wa Julius Nyerere okuva eri mu Tanzania, information eyamutuuseeko nti nno yagenze n'abeera stuck okumala eddakiika eziwera ennya mu elevator ku kizimbe ekyo ekya Uganda House bwe yabadde azze okukyalirako Uganda. Details ne incident eno yalaze engeri yalaze oba yeexposinze emyaka egiwerako nga waliwo mismanagement ne neglection, kwegamba obutafaayo okwekolera ebintu nga yebalabye naddala ku facilities eza gavumenti. Kyabadde kikola kya buswavu nnyo 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 era kyalaze omuntu kwegamba abantu abagayaavu abadde bamanaginga ekizimbe kino okubanga elevator emaze emyaka n'emyaka nga tekebwako operation oba nga tekyusibwanga okutuuka okuteekawo ekiswalo ku ggwanga lyaffe Uganda nga muk'omukulembeze omugenzi Julius Nyerere akyalidde Uganda. Kyabadde kikola kya buswavu nnyo eri mwami Yoweri Kaguta Museveni. Okusinziira ku ba insider reports ziraga nti Museveni yabadde shocked nnyo era n'agenda maaso n'okulabula ku malfunctioning ezasigadde ezi-ignoringiddwa ku UPHL leadership. Agamba confidential investigation ziraga maintenance funds zaali zalocatingibwa dda naye mismanaging ne delay eri ku international embassy yateekeddwawo mu kaseera kano. Ekyasinze ddala okukwasa mwami Yoweri Kaguta Museveni obusungu, source egamba incidence eno yalipootingibwa nga VIP guests ne ba elders ne ba delegates nga Maama Julius Nyerere nga yabadde asubjectingiddwa okuba nga ali unsafe mu condition gye yabaddemu kubanga elevator gye yabadde ayambukiramu kugambye yamaze eddakiika nga nnya ng'eri staaka mu kifo kimu. Ekyalese nga kyandamayininze Uganda ne international image eri eggwanga lyaffe. Museveni adimandinga okubeera nga wabeerawo okwanukulwa ku infrastructures n'obukulembeze mu kitongole ekya UPHL. Agamba nti nno
wateekwa okubaawo ekikolebwawo. Buno obugayaavu bwa kika kya waggulu nnyo. Era Soosi yamukootinze ng'agamba during the Edo meeting, President Yoweri Kaguta Museveni yagenze maaso n'okubuuliza Prime Minister ssaako ne Minister of Works bakakase okuteekawo modernization ku government building, ku utilities, okutandikira ku Uganda House bagende maaso n'okumaintaininga buli ekyetaagisa okusobola okuteeka ekizimbe kino ku mutindo ogwetaagisa. Okusinziira nti nno Maama Nyerere yaswaziddwa nnyo era yagenze ali shocked ng'obunkenke bumuliko olw'ensonga nti lifuti yabadde tamanyi nti nno oba enaava ne mu kifo. Jjukira nti nno enfunda eziwera tulabye nga lifuti zigenda mu maaso n'okusitaakinga era abantu bangi ne bafiiramu olw'okuba nti nno temubaamu n'okisigeni. Kati ensonga ng'ezo bwe ziba nga zituusewo ng'ate zituukidde ku muntu w'ekitiibwa ng'oyo, kiba kikulaga eggwanga lyaffe Uganda engeri gye liswaziddwamu ennyo n'engeri gye likyali under development naddala mu nkola eza modernization. Kubanga lifuti weetuukira okusitaakingira ng'omukulembeze ng'oyo ow'ekitiibwa okuva mu ggwanga ery'ebunaayiraze, kiba kifaananyi kibi eri eggwanga. Era kino kyanyumiza nnyo Mwami Yoweri Kaguta Museveni n'agamba ekimala kimala kwe kukwata baboosezi bonna bonna abakulira ekizimbe kino ekya Uganda House ku nkoona basobole okubeera nga babitebya lwaki embeera eno yatuuseewo, ate nga management funds eza management zalocatingibwa dda zisobole okuba nga zimaintaininga facilities zonna zonna eza gavumenti mu ggwanga Uganda, zisobole okubeera nga ziri modernized na byonna byonna ebikadde babiggyemu biinstallingibwemu bainstalingemu ebipya. Ebyo byonna tewali kyakolebwako. Oli ku Yugi Update TV obadde osinza obba nga otuwuliriza bw'atannatweyungako kkirira wansi wali ekigambo subscribe kikooneko obeere nga tweyungako. Mbagaliza olunaku olulungi. Mweraba.